Kamaliza beti naye mwalimu kana akatuuseeke tokwanjulidde ke bayita Mai Kadama. Nasina ngeri nkikolamu naye Mega kunkute ku mukono n'osikako nombako wontuusa kankusasula essanyu mu nsi erigenda okukunyumira nga lwotuula ogamba nti yemwagalwa wano. Musajja ttu yalowooza nagamba mbadde mu bulamu kituufu abantu abamu basobola okukulaba ng'akusuubiramu kingi naye nga mu mbeera gy'oyitamu tulina bwozi baginyonnyola muntu nti embeera gye ndimu neetaaga obuyambi neetaaga osikamu omukono naye Mega kontegedde naye ngenda kusasuza essanyu kankuwa essanyu ly'oyagala kuba nkiraba weetaaga essanyu. Tudda sayidi eno omukyalo ono olumbe lwali lumu okubye ku ndiri ye maama Mega. Munange abantu bano ne banuunya ssente embeera sinnonje waka maama obulamu sitebugenda buubwo. Ate ngamba obulwadde bweyongeza. Ate wabadde wampadde biki wangambye era byewabadde onfumbi. Ati maama tugattemu ne gundi ne kano kagundi. Tuli ku firimu yaffe Mai Kadama njagala mugigoberere. Kati maama ono mukazi wattu omukyala wa Jjeri Abikira Maria. Kati ono ye Tebandeke Sulaimani ate nnakyalo ono omukadde ye Namatovu Aliyeti. Kati munange embeera obumbe lwa musalake waka obwavu obungi ne olaba abasajja balwana essubi balina mwana waabwe yagenda ebweru. Kale yamugamba munange mbadde mmanyi onaanywako ku bimakaayi kati mbadde mmanyi ate bye wafumbi ogambye ogenda kyusa muleete ku Kannaalongo koya nti kati era nako nkatabudde mu makaayi nze badde manyi bye byajjo byennyini nga manyi ogenda kyusaamu. Kale embeera yeeyo maama n'omukwata kawuliranga malo kuyiiya tulabe ki ekiddako maama yogira omulamu naye omuntu agenda kukola atya obwavu nga waazinze mu maka olulabyeko ente erwaza nte ginnaayo. Kati abantu bano obwavu bwe balina ate mwanyereka etteeka tonogambisi eyo n'oginoga okubwa n'okukubwamu kivoko wadde gwe wagirima. Kati mutuufu mu basajja batono obugumiikiriza bagumiikiriza omuntu asobola otunda ekimuli basiriikirira. Omanyi omukyala ewa ingini nnene mubi ddala omukyala namuziga mu bulamu obw'amaka. Kati kaava kayagudde ku ndiri bonna basajja battu tewakyali gezi lyonna. Batusajjako byamusobera mbutuufu maama ali ku ttaka tewali wadde ennusu ekikomi. Tukoze tutya twabituulamu naye nga musajja mukulu embeera simanyi essubi yonna kugamba musajja bwabamu n'akasente mu nsawo wakiri asuubulasuubula okwegamba ebintu byamusobera dda tolina wojja ssente nga tukola ki mutuufu yali ekuba ennyonyi yali yagijjako. Tambye ensiko buli ddagala lyonna lyonna ndinoze mwegedde ku mululuuza ngufumbye nako muwaddeko anyweddeko guno gwonna guko omuyengerewo ogwo muwaddeko anyweddeko ebintu biganye ne kano Kannaalongo. Waliwo obulwadde obujja mazima ddala nga ne bweyiyayiya bwetaaga musawo olinza okugezaageza kibi nnyo okkonyakonya obulwadde era bwowuliranga ng'oli mulwadde ogendanga ne bakuggyako akasaayi ne bagajjanjaba ekintu ekirwadde ekituufu. Kati abakulu bano babadde nga bagula banoganoga basamba ensiko ne bafuna ebimakaayi bikawunyira byani obulwadde ne bukona. Ensiba zino maama yeetaaga ddala ddwaliro naye tewali ssente. Muzeeyi yalabika otunula ebiyuliro kuba gwe mutwe omukulu ate ekimulamu amaanyi ye muntu okuba nga ye mutwe ye supayira ate nga yakaaba. Kati weetegereze firimu nkira okugendayo mu butuufu baayagala bagende ewamoko kale abawe beetonda abawe siteko ntya nayo amazima nti aye ewamoko dominate wandigeze mukono atuyamba wakiri omukyala n'aba mulubalaso bejjuse bakale mukatu weezijanye ani maama wa mukyala we kuba ssente azirina naye nga mubutuufu gwe basuubiriza ssente ali seke bwasekeraye. Ssente kintu kizibu nnyo so kiteebereza muntu n'okirowooleza omuntu nti akirina ssente yeekweka. Kati musajja wattu bw'atambula basuubira nti alina ssente. Nja kutumira Nico Expert Nico Expert oyo musajja mugoberere nnyo mumunoonyereze ku buli wamu musajja wa ddabu nnyo mujja kulaba
tumire ne tonde VIP butcher ku Kaleerwe. Kabulaza big up. Gwe nayagala ennyama ya mikolo ya pate doka boddosi. Ogende ku tonde VIP butcher. Twada side eno. Munenge ensonga we bazoogera ko tulaba singa ow'ensonga asengeka ensonga. Twalaba omukulu munne baalusitukiramu oli ssemugamba tufune omukazi ebyo byangu nnyo era bannange anye batyo mwanyinaze wanti taata mwami wo ku lwani ensonga zagenda mu maaso abataka baatuula omukulu munnange oli yamugamba tufune omukazi ekyo tekiwaawo oluusi abantu abasinga bakadama njagala mukimanye nti gwe okuddawo n'olowooza nti wagenda ojja kubonyabonya omusajja temujja kukwatagana weefudde vumbi olowooza nti ojja kudda omusajja okufuna omuntu kyangu nnyo kutekuli pulesinga kati munnange bwe yagamba waba kiringa we naafuna ku mirembe kampase nobwangu ennyo naafuna omuntu weetegereze ngansanyuse nnyo ngansiimye inesanyo lyansusu mu mbeera yonna bwe yali omukazi bamuwasa kweyimirirwa nanju singa noba tolina ssente nase bamanya nti mutabani wagundi yamututte era obuzibu bwayitamu bwe buti oba kino musajja mukozi kale mu mbeera eyo sitabayogerezeganya abakulu n'abakulu gwe ng'osasula mutwalo gwatwala mukyala ng'ogenda mutandika obulamu era taata yabaaniriza musanyu n'agamba nze siina buzibu abalala ne basalawo nti kabeere ng'afuna mwana munne naye nga bwafunye mwana munne bwe batulira bonna baana kakati mbagambe nti ate kikyate njagala biraalo byate omwana atunda mutunde kati ekiseera atuusizza afune mwana munne bw'oba ng'osazeewo ate wuuyozza okubeera nga nkumanya mu butongole kasirina buzibu taata yasiima mu bigambo bye era yamuwa mwana munne bagenda batandika obulamu kati olwo kadama aba akomereddwa wetegereza firimu yaffe obudde bwawungeera kitegeeza omukulu obulamu bwatandika tuuda saidi eno gwe solaba peesiti kitegeeza pa amaddwaliro ekitanda kyalumye edda beekakaba mu mbeera gye balimu ne bamutwala mu ddwaliro Mami wangu mnungi. Uli wote kati mkono. Onoba bulungi. Sa. Amanyi ogawuliramu. Munange mu mbeera yonna obadde buludde nga omanyi obadde bugenda okukuba ku ttaka oba bwakusenserya ddala dde ebbanga ddene kati munnange wadde ekirwadde bakituuse ku nfeete naye amaanyi temunnaba kale nno baamuliisi naye ntunula omukulu gy'atunulamu tutegereza firimu wikakkana tuliko maikadaama Stufu okusinziira nga bwe bakuleeta obulwadde bwali bulungi nnyo kati ennaku ebbiri zino zoyizeemu ku ddagala ndaba nga obulamu tebusigadde kino kimu era obulubutirimu Mwale kunzijanja. Era kati walibanga doozi osigazaayo yankya kati bw'onoomeze ey'enkya ojja kutereera Katonda yeebale. kubanga baatuyamba ne bakwanguya kati wakyaliwo kati kyakweraliikirira Mwale kunzijanja. naye gwe mulimu gwaffe kale mukwano naye nga teweeraliikirira firimu yaffe tugyetegereza tambula mpolampola omukyalo ono yali amazewo ennaku wano nga bamujjanjaba kale munnange yajja annyonnyola ati omulwadde kati ajjanjaba omulwadde lwakuba nti ebirwadde byabadde nabyamaanyi abadde ne typhoid ng'ate mungi ng'alina malaria mungi naye kyemugenda okukola kiri kimu temuddamu kwebaka nga temuwase mu butimba bwa nsiri ate ku typhoid amazzi agatali mafumba ago ge galeeta typhoid so kati mwewala okuddamu okuganywa mpozi kati ekyetaagisa amaanyi alina matono
engeri gyamize eddagala ery'amaanyi yeetaagamu ku byakunywa kati ndowooza wali watogenda n'otuleetera ku byokunywa ate n'afunamu ku maanyi. Kale munaye mu nsonga eyo musawo yabeera abannyonnyola biki ebyetaagisa ate ebitali mu ddwaliro n'omulwadde ate embeera gy'atuuseemu kwe kuba buli obulwadde obwali buluma omukulu munnange mu nsonga eyo baafunamu kamwenyumwenyu kuba embeera maama ajja kuba bulungi. Kutereera takiiraliikiriza kati. Musajja mukulu naye ku bbali yali wali eri munnange ate munnange yingini babanga ekitundu kyo gwegamba yali kundi ate gweko osobola otuulayo munaye bonna kati ekiseera bakimala mu ddwaliro wano okulaba nga ate embeera munnabwe aba bulungi. Omulwadde wange ali ngeri kiga. Omulwadde wo kati takyali wakweraliikiriza. Essaawa yonna tuyinza omusiibula. Ekyo ekisinga musawo kyo kisingira ddala ekyobale munna. Ekyo kyabasawo baakigumya baakisoma baakitendekebwa okugumya yabagumya timunnange ye omulwadde obudde bwonna tumusiibula kyenjagala mumanye yeetaaga kunywa nnyo era essaawa zino temwandibadde wano mugere munoonye ebyokunywa abe bulungi keeka mwenyu ako. Kati obuzibu bwa ssente kubanga oyajja kuba bulungi naye kati obuzibu bwa ssente. Kati ng'obudde bugenze bwatumye ebyokunywa weetegereze kati ebizibu ebiri wano mu nsi eddwaliro lino enkola yaalyo nnungi enkola entuufu eyandibadde kati omukulu ono bwe babatumye ebyokunywa bategedde nti maama ajja kuba bulungi ddoozi esigaddeyo basalawo bajje bamubbe bubbi mu ddwaliro kati weetegereze firimu omukulu kati laba maama abadde omuyi weetegereze firimu omwana ali ebweru kadaama wandiweereza ssente maama n'akolaki kati maama bagenda kumubba mu ddwaliro bedda ali buyi kati embeera yakudda okuba agenda kubuuka boboosi twetegereze firimu kakkana. Kale munnange basajja bandibadde bakola naye weetegereze embeera essuumi weeri ate munenge waganya okuvaawo omulamwa kati munaye mu mbeera eyo nga bapapa maama agenda